Mama wa Buganda Nabageka Sylvia Najinda akutidde bannayuganda okuba ab'obuvunaanyizibwa nga bakozesa tekinologiya n'okwewala okusaasaanya amawulire amakyamu kuba kino kirumya abantu bangi nnyo nga n'olwekyo kisaana okukomezebwa bunnambiro. Mubeere babuvunaanyizibwa tekinologiya oyo mulungi ddala byenkulaakulana naye ate bw'obukozesa obubi era abaddala mubi. Mama Nabagereka asinzidde mutababinduka w'abakyala ow'omwaka 2024 ng'ayindidde mu lubiri lwa Beene Mengo nga Tabamirikono atambulidde ku mulamu ogugamba nti abakyala bankizo mu nkulaakulana eya Namaddala nga yeetabiddwamu abakyala ab'enjawulo okubadde ababaka ba Paalamenti, baminisita ba Buganda n'abavudde mu gavumenti eya wakati, Katikkiro Charles Peter Mayiga, abaami b'amasaza n'abalala. Era gye mumanyi ku busimu buno ne baweereza ebintu ebitali birungi, ebintu ebitali bituufu nga basaasaanya amawulire amabi, amawulire ag'obulimba. Bakikozesa nnyo mu ngeri eyo, gamba baba balina abantu bangi be balumya. Si kirungi kukola kintu bwe kityo. Mama Nabagereka asabye abakyala okwettanira enkola ya tekinologiya kyokka n'asaba Bannayuganda okugikozesa obulungi kubanga bangi bafunye endwadde ezekuusa ku bwongo olw'abantu abakozesa obubi emitimbagano ekimalako abantu emirembe. Lwaki mulekerawo okukola ebintu ebirumya abantu abalala obwongo bwabwe kubanga kikola bubi. Mukirowoozeeko nammwe bwe babanga bakikoze ggwe oba bakikoze omwana wo bakikoze abeewo ogagwe oli kikusanyusa. Kati oluusi mufuna obuntu buno ne mubanga mulaba nti oba kisesa oba kyewunyisa oba ki naye n'okatwala era n'okatambuza ensi yonna ekalabe kuga naye wennyini bw'okikola bw'otyo naawe obanga akosezza. Nabagereka asimye omulamu ogwalondeddwa okutambulira Tabamirikono n'alaga enkizo y'abakyala eri eggwanga mu bika n'ebitundu gye bawangaalira kyokka n'ennyamira olw'ebisoomoozo ebikyaliwo omuli okutyoboolebwa kw'eddembe ly'abaana, obutabanguko mu maka wamu n'ebirala. Aweze nti si baakulekerawo kwogera ku bintu nga bino okutuusa nga bikoleddwako, n'asaba n'abazadde okubyaŋŋaŋa n'okusingira ddala nga basomesa abaana ab'obuwala, ng'asabye ne gavumenti okuzimba amalwaliro atesseemu abasawo n'eddagala abantu basobole okugaganyulwamu. Si kusembeza bizimbe nti kino klinikhi ya health naye mubeere ng'abasawo mwebali ate nga n'eddagala nalyo nga mweliri. Abakungu okuva mu kitongole ekiwoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority balambuludde ku misolo egiggibwa ku masinzizo nga bano bategeezezza nti emisolo giggibwa ku kkanisa ezo zokka eziba zaateeka bizinensi ku kkanisa zaabwe nga bizinensi ezo ze zisoloozebwamu omusolo. Saddaka yonna tevaako musolo. Naye kkanisa bw'ekeera etya n'ezimba ennyumba wali n'egenda mu lwokaano lwa bizinensi ne tujja ne tupangisa awo yejje mu mbeera ya kkanisa eyingidde mu b'ennyumba. Kano Emi Katabazi nga yamyuka omuduumizi w'ekitongole ky'amagye ekinoonyereza ku buzi bw'emisango asinzidde no n'alabula bagiso oba bayite bambega b'amagombolola nti singa kizuulwa nti mu bitundu bye batwala mulimu abaana abatasoma baakukwatibwa baggalirwa ate n'emirimu bagifiire, ng'asabye Bannayuganda obutatunula butunuzi ng'ensimbi ze basasula mu misolo zibbibwa abantu ab'olubatu. Giso tugenda kusanga nti mu gombolola jalabirira waliwo abaana batagenze mu ssomero, tugenda kusooka tumusibe tuddemu tumugobe. Dr. Agero Nakafeero okuva Ministry y'ekikula ky'abantu yennyamidde olw'abakyala abeekobaana n'abasajja ne bafumbiza abaana abato ng'ayogedde ne ku butabanguko mu maka bw'agamba nti okusinga buva ku bakyala. Bamaama bangi abali mu makomera cases tubadde tuziraba nga bamaama tutandise okutta abaami, bamaama tutulugunyiza abaana baffe mu maka. Minisita Mariam Mayanja Nkalubo asimye Nabagereka olw'okulwanirira abakyala n'omwana ow'obuwala ng'alambuludde ne ku ngeri Tabamirikono gy'azaatambula. Ebino bibala byo kubanga tumaze emyaka 10 kasogedde tutandika Tabamiruka. Oluvannyuma Katikkiro Charles Peter Mayiga aggaddewo Tabamirikono n'abaako n'entanda gy'asibirira abakyala. Mu kifo ky'okunyiriza emirimu ngamba abakyala batega kanyeebwa nti obulungi bulinga kimuli ne bwe kinyirira kitya kimala ne kiwotoka, naye bw'okola obulungi emirimu gyo enkola ye ey'emirimu kyekimuli kyo ekyo tekiwotoka. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino
ku lwa KSTV agaleero.